Enjuyi zonna zikomekereza okuwaayo obujulizi mu musango gw'ebyokulonda ogwaloopwa munna NRM Farida Nambi mwawakanyiza obuwanguzi bwa Elias Lulimbazi Nalukoola. Olwaleero akakiiko k'ebyokulonda ke kasoose okufundikira okwewozaako kwako mu musango guno. Eric Sabiti nga ye munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda ategeezezza kkooti nti obululu okuva mu bifo 183 byabalibwa ng'ebifo 14 byokka bye bitaabalibwa nga Kyerereka Lwatu ng'okulonda bwe kwagoberera amateeka. Tulina abalonzi emitwalo kumpi 2 bali mu police station 196 twaranga ebyava mu kulonda mu bitundu mu polling stations 18 plus. Kati bwogenda mu percentage ebeera percentage ya 92%. Okusinziira ku Sabiti obululu omutwalo gumu mu 664 obutaabalwa tebwalina kyamaanyi kye bwali buyinza kukyusa ku byalangirirwa. Ono era alaze ensonga lwaki balina okulangirira omuwanguzi w'akalulu kano newankubadde ebyava mu bifo 14 byali tebinnamanyika. Bwogenda mu report book naye oba olina okubeera ng'olina ba agents bo oba ng'olina omusurukale w'eddaala lwanka bagitaddeko mu mateeka. Bw'osanga mu report book nga tiri mu result ogenda mu ballot box. Bw'osanga ng'ebyo byonna tolina option gy'oba olina oba olina okulangirira ani yawangudde okusinziira ku envelopes z'olina. Asambaze ne byayogeddwa oludda olwabi ng'akakiiko bwe kaalina obuyinza okuddamu okutegeka okulonda mu bifo ewaali emivuyo. Kugamba nti olina okulonda mu bitundu ebyo 14 nakyo kisoboka kubanga at that point of when you're sorting polling stations endala zo zamaze okutegeera ani yawangudde naye abantu abangi abamu bwe bamanya nti oli batuwangudde eri ero nobuuzamu okulonda wano oli abadde yawangudde eri bamuwa just kubanga tebagala kusosietinga n'oli yaki bawangudde so nekyo nakyo kisoboka. Mu ngeri y'emu bannamateeka ba Nalukoola nabo bawumbyewumbye okwewozaako kwabwe mu musango guno. Bano nga bakulembeddwamu Alex Luganda bategeezezza ng'oludda olwabi bwe lwalemererwa okuleeta omuwendo omutuufu ogw'abantu abaalemererwa okwetaba mu kulonda kuno. Hajjat Nambi ne baloya be kye batakoze mu musango guno kutuleetera bameka abaalonda ate nga tukiraze kooti ensukkulumu mu Besigye ne Mwamama Mbabazi 2016 egamba leeta obululu bw'ogamba bwe wandifunye. Okulonda kuli ku numbers, tekuli ku conjecture, tekuli kuteebereza, tekuli ku kyewandiyagadde nga gwe agize mu kuwaaba tukozesa bwino. Ku nsonga y'okugulirira abalonzi bategeezezza ng'abajulizi ba Nambi bwe balemererwa okukakasa kkooti nti ba agenti ba Nalukoola be baagulirira abantu okusobola okulonda omuntu waabwe. Nti ne Nambi bye yaleeta bya wolokoso ayina ebintu bingi byawaayiriza ba agents be ate nga ba agents be tebabyogera era kkooti tugenda giraga ekyo kyennyini. Aba agenti bonna baabuzibwa ebibuuzo nga bazze wano ng'abajulizi era ba agenti omubuuza walabako Nalukoola ng'awa omuntu ssente agamba saamulabako yakwata bando nnene zaali ssente mmeka sizimanyi yazimuweerawa simanyi era ng'obadde mukiraba nti twabadde tubatumbye amannya gaabwe abasinga nga tubongeddeko erinnya lyokusatu simanyi. Nga beesigama ku bujulizi obwaleetwa wano we basabidde kkooti okwongera okunyweza obuwanguzi bwa Nalukoola ng'omubaka wa Kawempe North. Nga Hajjat Nambi ne baloya be baatutte obudde ne basoma omusango gwa Kizza Besigye ne Museveni singa petition eno baagijjayo nkya n'olwaleero olw'eggulo kikyasoboka ne tuteesa ku ngasi because tulaba nti balina gye bagenda byakuwa. Olunaku olw'enkya omulamuzi Bernard Namanya lwasuubirwa okuwa ddi lwajja okuwa ensala ye mu musango guno.